Plan yaffe Buganda yaffe Buganda is very important mu kudukanya emirimu gya gavumenti. To drawing up plan y'okwekakitaringa tulina ababaka nga 36 kuva mu Buganda. Abo be tugenda kutandikirako okulaba nti ekyokusooka abo tuddamu ne tuba protectinga bonna ne baddamu mu parliament naye ne twongeramu abalala kubanga bw'oraba programs ze tukola sente nyingi za gavumenti zifulumira mu Buganda naye tukola kirabika tetunyonyola bulungi abantu programu kize tukola kati nga mukono eno bw'oraba ebintu bye tukoze eno mukono ng'olino oluguudo lwa Katasa openinze mukono nnyo kati tugenda kukola Kampala Jinja Expressway eyo ojja kusanga nti ebifo bino bifunamu ddala ne twongeramu amasanyalaze kati tupulaninga n'okutwala amasanyalaze ku bizinga nga tuyita wansi w'ennyanja nga tukozesa cables eza wansi w'ennyanja. Tulina programs zino ng'eza palm oil mwe tuteese over nearly trillion nga tukola naye lwaki batuwangula kitegeeza mobilization yaffe twetaaga kuddamu ne twekenya kyolabira president yaddamu n'anoonya ono Honorable Sarah Seninde nti agezeeko akole plan fact ngenda kwanga musinkana twabe nga bwe tukozesa ba MPs baffe tukapcharinge Buganda kubanga tukoze buli kimu twetaaga kuddamu ne tukola ebintu bingi naye kyetwetaaga okusinga kyakunyonyola bannabuganda ne tubaraga nti ffe tugenda kukola bulungi ne kumidomu yaffe nga bwe tukola nayo obulungi waraba kabaka ng'akyalira wali pulezidenti waffe naye ebintu ebimu abantu baagala buli kimu ekinaabeerako oveeyo kirage nono pulaani gye tulina kati gye tukolako yakulaba nti seats zaffe tuddamu tuzitwala